Alright, oli ku SML News Yugi okusinziira okuweereza Inside Out kino Moses Bigirwa olwaliro njagala tutandikire wano tutya bannaffe mwebale kukola mwebale kutambuza bintu era ndowooza nti eggwanga lyaffe litambula mpola bwe tutyo birungi si birungi naye weetuli mwebale kuweereza nze Simon Muyanga Lutaaya muyolwalero emukwano gwammwe kino Moses Bigirwa bimira nnyo okumuyita political analyst omuntunizi w'ensonga z'ebyobufuzi bidyera ebyomugattako nti Secretary General wa Common Man's Party sibifiiringa esaagala nnyo kubakye sifiiringa maybe president wa Eastern Revolutionary Platform ERP ekyomba nkifiiringa mulimu n'ebirala kwennyini yafiiringa ekintu kye. I don't feel your Common Man's Party. What? Because you are not a member. Because even me, I don't feel appear on you. By all means. Nange njira bulavi like any other NGO. That is it. Can you quit Pierre to an NGO? The levels we have reached. So the stripes we have is what? No. Is it a registered political party? No, it's not a political party. But it is a registered pressure group beyond. Doing what? Political mobilization. Doing illegality. Yes. What are you talking about? The problem ekizibu kiriwo ekyo omanyi abantu bano abatula bafa kugwe baganze enkuna naye kubonna pya tebakitiwa sikunafuyiza ogambye tolaba tulaba feeling. I don't feel you are minimizing a registered political party. No, you have the certificate. I don't feel it. Ekyo kyennyini it is your right. Nga nange bwe nkugambye nti nange mbabona oti bukeke nga bwe nalinga ku bukeke. Do you know bukeke? Yeah. Bukeke. Emboli boys filled potatoes. Yes. Because zina bwe mbabona. And I saw you over it was 2 days back over muliti amya ku Secretary General mwatyobola neki n'abantu abagemye office daifu. Minister Tiwai. Waifu bana Uganda. Speaker Tiwai. I want to tell you. These are people who are accountable for our resources. I want to tell you mwabaleeta obulenzirenzi. The Ugandan. The general public. Who have the social contract with General Museveni. You said the speaker is not ours. He is for the Republic of Uganda. When the speaker said that he feels like every Ugandan should belong to PRU, you hear that statement? No, do I need to play it for? Era singa tubadde mu mbeera gye twagala okubeera. You would have resigned by that statement. Kitegeeza kyeyakwata takimanyi. Speak. Yes, takimanyi. What's wrong with you? No, wenjogedde ekifumbuulira. Mbuulira. We stand for patriotism, the love for our country. You can't pay allegiance to an NGO when you are speaker. We're not an NGO. Is what? Ne bakufuula omuwabuzi. Kati Piero you mu national protocol eri number maker. For you to make a whole speaker of the house, an advisor. Do NGOs give numbers? So koze udemu ekibuuzo kyange. Kati kibuuzo kyenzira. Speaker mu protocol ali number maker national protocol. Si bwe kiri. Okumufuula advisor, a mere advisor on the committee of Toyotas and whatever. Abatalina ebifo byankalaakalira mu ggwanga. Abatamanyiddwa mu ggwanga. Other than Uganda nti muganda wa Museveni.
okiwulire. What do you mean? Speaker akozesa sente ezaffe, okitegedde, zaffe nze Bigirwa Moses kuliko ezaabwe. Okitegedde, kati gwe okumunya ofiisi nnene kyenkugamba naye olwokuba regimu eriwo ebintu byakumenya mateeka, kati mwasawo ne munafuya n'ofiisi eza gavumenti ezaffe. Piero yali ekola emirimu gyayo nga ndaba abakagolodi gye bali abaaki ng'obusente tabuva mu bakagolodi abo baferefere biki. We have no problem with that. Naye kasa kinvolvinga minisita akidde mu Land Cruiser yaffe. Was any minister Kowasi? Waliwo embeera ebakulula. They came voluntarily because they know they are associating with something that is promising. That's what they are refused to accept. Kyesebo waliwo embeera ebakulula munda. Tomanyi speaker. Pierre ye yakukyusa speaker. Do you doubt that the speaker is ours? Do you doubt our effort in bringing him? As an advisor? The speaker of parliament. Yes. Yeah. Parliament belongs to Uganda. Do you know that it's Pierre you that presented you a speaker? Auntie. Era yali it was anyway yembeera a cruel situation within naye nga tusobola giraba. Tusobola giraba kungulu. Is what we stand for wrong. We stand for patriotism, zero tolerance to corruption, yeah, accountability. Those are the values. Are those values wrong? You practice them? We do. Mawanda ali wali ye emusi ate nogamba olwanyisa obuli bw'enguzi. Mawanda ye vice chairman Western Uganda. Yes. So agana accountability, agana corruption. Yali badde luzira. As an example. For what? For mismanagement of public resources. There is no law to that effect. Naye gwe Bigirwa omuntu asaagako dina. Ate kusaaga ku mbadde esaaga wano oli mukuntwala buto. I'm simply making a simple. You're feeling a bit. No, we analyzing the party. And you, we analyzing your data yenna. You just. We analyzing power and its consequences. So is Pierre inconsequential? Yes. Pierre is inconsequential. Geonaka. You need to be kind. Era Pierre yusayo natugenda gigwa mbuga z'amateeka okunyomoola ofiisi za gavumenti. That is misuse of power. Tosobola kungamba nti Minister of Defense muwabuzi. We cannot anti ekyo ekyokugendayo bagenzeyo mu mbeera yaabwe y'obunafu. Okiwulidde? We are talking about our office. Okay. Can you have the members of parliament we have today? Common Man's Party, so okubafuna. Anti kyenga. Just to come and attend your function. Can those ministers resign? Okay. Agende mu kero yo yaabwe bulungi. We are going to see you. Mulimu kusaagisa bintu bye. A Minister of Defense, a Speaker, Minister of East African Regional Cooperation, Minister of what? Those are our offices. So you want to sue us? Misuse of power. That PLU, the chairman of PLU, has appointed the Speaker as an advisor. No way. Kubanga nze okuwabula kwe oteeka okuba ng'ondi wala mu hierarchy mu protocol oteeka okuba nga ondi wala noga kakampenga y'oku magezi kano akasajja oli eri mu bire kakati nze ntunuulira our constitution. By our constitution, Speaker is number 3. He cannot advise the CDF. That is a lacuna. He cannot. Si kufa nammwe nkubuulira mazima kubanga gwogambye Common Man's Party
toyina kyolabamuwa kati nakutemera nammwe muoperatingira mu sigifiiringa nammwe muoperating anti tetwoperatinga irigali ate nimuoperatinga irigali. That is the difference. Okay, change of leadership gyetana mpero wagirabye from Kabanda twala nawe yogerawo ndabo nabona bigambo bikyamu. No, that seamless and well organized powerful mukolo, just transfer of power. You have not seen it anywhere. No, ekintu kiri kimu kero yu abasajja baatoba nayo ne bamala okugituusa n'enywera abayivu ne bajja ne bawamba. It is just a political bet for you. Where is the transition there? From what to what? Abayivu balabye nga kisavuwadde noganga kati kyekiseera tufule ku buteebu bw'omu maaso ne bagenda ne batuulirira omukulu ne bamufukuutira ne bamugamba fulumya bano bayingire. Ebisowaani byo nga ebisowaani byange ebisowaani byo biriko enfuufu byebisinga obulamu. Omanyi kiddishi waliwo eriiso bwe lifa ne bajja bakyusa eriiso nga kyo kikyaliwo naye ate bwona ova ku analysis gyenkola tolinawo kituufu kirala tolina just ni mululu gwa byabufuzi. Abayivu bawo nokimanyi tebakola byabufuzi tokimanyi tebatandika jeje yeka yali abatandisizaako sitwa revolution tebatandika kituufu tebatandika kati balaba mwekutekute mwine mutuusiza ekintu kyamwe nga batinze exactly what happened in Pierre. It happened to us in National Unity Platform. You cannot compare. No, Pierre has started in a very healthy manner. Be honest with you. I am telling you. Compare Pierre to know. Even by the way it is established, it was ragtag. I am talking about the conduct. And the group you have what people power. Same kisinde engage up. Ayachona for each of. Ate sina nkugambye anti try to menya mateeka, but for you you're operating outside the law. That was my point of view. Second, kakati kyekugamba kiri kitya kyenkugamba kiri nti you can kyekugamba kiri nti Piero yu yakola bakabanda se kyakula byatukola when you mukubye mundu muvudde awazibu ekintu buli omu asaanise okukiraba nti kitegeerekeka nakaba bafuemu bano bafuemu bano bayingire. Anyway, do you have any lessons you are getting from the way PLU is run? What will be more young than at the end of the as a political analyst, not a biased analyst? I'm not biased, by the way, because me, I give marks and respect where it is due. That PLU chota never put again. Who are goal over you? Wakati lwezi okuba ogoberera bugoberezi nga tomanyi jeje yabakubye naye nga mumulowooza nti abazimba okitegedde. Piero yu togirabiraku mumu ab'omuzindaawo kati nga cross neyingira military okitegedde kubanga chairman gyava kiwulira kati chairman mu kuva eyo jeje amutadde kufa front ennaku zino akole ebikwegulito bino byo mubiveeko bye mulimu mu bakyusiza secretary general mukuŋŋaanyaawo mukubya omubala ebyo. That is not politics. Politics omutuufu wakinamagye akwata oba obutakwata. Kakati jeje yabalese ekyamaani wammwe
mutestinge water mutestinga water abantu bali ku misingi tuli kuamini oli yali yakagoba abayimbi abantu misingi kubanga wotuukira ne Miriam Matembo omukazi omukadde alinye ekikomera agweri akuwone omukimi omanya buli muntu ali ku misingi kati ekyo gyabalese muzanye paati eno mumale okwononeka bulungi mu bantu ajje ku lasiti agamba abantu ti nabatereddemu ku mpologoma agirabye era wenjogerera nga naate opinion poll yakyuse abantu bagamba ofundako nejjajja nabanyi wetaasoboke ugende naawe kati Simon ku stage ya boda tukolewo opinion poll tugirikodinge oba kale tuwogere bwogezi nga tebamanyi tulimba likodinga olaba abantu kye banagamba kati jjajja kyeyagadde kyennyini obadde mudduka supidi y'amaanyi nnyo asooka embakube bulaka mu bantu maloba mu bulaka mu bantu nga ajja kujja kulasiti agambe paasi era ajja kwenyiga epesa nga ICDF akyusa ekyo tekisoboka tulina mawulire babira tekisoboka ekisowaani kyo leero ku leero sikikiriza tugamba agenda kufa nga CDF ayinza okukyusibwa circumstances nga but not because of byakola no kyogamba atuuka olinga gumu lwakitatuuka ng'agayagadumira tusibewo wano sijja kusiba naawe osobola okujja muhozi kayali ku magye oba oleetaani omugjawo n'oleetaani siwulira byogamba because he has performed exceedingly well by the military. If you want to analyze Muhoozi as a military man, he has performed exceedingly well. If you want to judge him as a PLU leader, maybe right or wrong, because byotamanyi bye bingi ate byesimanyi ali gwoba obimanya bikiri ebisowaani ebya military nyinza okasima naye bya PLU kakati ffe tuli interested mu details. Muhoozi ayambye jjajja okukola jjajja be yatya okukola nga si kumukomako engeri Muhoozi gy'alwaningamu kati Museveni gye yagala okulwaninga Longego ndowooza ne waba baamutiisa omwana kyakoze to be bold now and this is the right thing to do no matter because jjajja awuliriza mu bimu nayenze onzonsobedde jjajja agoba bamekomanda wano ng'alina bweru wa ggwanga gavumenti tabadde boodi ku byamagye aba alinnyonnyonyibwa ati ng'alese ka nooti akalisafu ate gavumenti n'agisanga biki byoyogera Simon jenimondi talina kye yakoze wadde neki okujja okukwata ab'ebyobufuzi miigi yazisangawo ennyonyi teziriwo emiigi ezo zezaviirako wokotwaka 2011 nga bazigula yali CDF jansula economy ekiwulidde ekirere enyo zekyendaba yeri uniform gyeyakola ki yayambala mu kulayira omukulu gyeyajjiramu kyekipya kyenaakalaba ku ye mu byamagye yakuba uniform ye bulungi nnyo ceremonial attire ebisigadde ndaga ekikyusi. You are not happy that he led the revolution at Parliament when everyone was shying away and singing praises? Parliament wagiterezeza, yes, wagiterezeza. Operation yali ya jjajja kati ate oyinza okwata ku namba 3 nga namba emu tamanyi takiriza gavumenti ogibala otya. Okay, kebere ya jjajja naye jjajja ayinza okuba ne gwatuma operation neega tekisoboka yagikola bulungi tekisoboka yagimaliriza jjajja tayinza kutuma ku eyo level nekigaana ekyo mbadde sikimanyi era mpayo mission yemu ku eyo level nti yeyiise kubanga bweyiika negaana kitegeezo oli afuuse mukulu bwe mulemeddwa okuba era ate jjajja tasema na kintu ani abakekemye ennaku zino obunkenke bwe muliko waligambye jjajja atuma naawe walumba ekatonga n'owanda omuliro waligambye ani abakekemya jjajja atuma ani
obadde olowooza mukola byammwe nga jjajja tabimanyi. Nkugambye jjajja wadde operation enfu era nkunegula buneguzi nkunegula buneguzi muteekewo pressure kati abantu banyiigirani. Nkugambye tuve wano naawe tugende ku segi ya boda wali tubuuze abantu bannange jjajja okusigaza ekintu kino ne muhoozi okikwata tukole tutya bayinza n'okukuba empingo onyumya muhoozi. Wait. Then you don't know what Ugandans are. Bannayuganda abakona muhoozi aga nti awo kwate yongeza omuliro ate kati bebasinga obungi. Kati katukulinde. Ugandans who are now happy by cheering, silent majority. By them telling the silent majority. Katukulinde mu comment section. Mukutu jijo. Ate comment section abantu bali na one. No, abantu bali na. Bannayuganda bali abantu bali na one. They don't have time for that reality. The reality checks are Ugandans quietly are cheering. Sisinkane ku stage kye ya border. Because you work on research. That's your specimen. Really? Gweronda community yonna. Still assume that tugende bakere ni basimba elites. Tewali buzibu. You think tewali buzibu. Jjajja muhoozi. Tugende yonna. You think Makere would vote for Jeje? Exactly. Afadhali Jeje. Afadhali Jeje. That's what you think. I am telling you. So yagala gamba nti muhoozi byakola ate byongera kwagaza Jeje. Kati era daisaiboy ebintu bino bigenda kulekeba bega. I want campaign manager wa Jeje 2031 asooka ye campaign manager era Jeje namulabye dda nga tuli naye mu box asatu mu olw'ensonga tukosi feno yatukubakuba n'atusaasanya gezaako kweyoolayoola. Yes, birungi si birungi but wali munda wange babadde wabaluseewo oludda oluvuganya. Wali munda waluseewo oludda oluvuganya kati bw'atyo bwalukuba. Nze nkugambye yalukubako olulingo nga musitu tumava okulala eyawa. Ate ogamba otya nti muhoozi ye campaign manager wa Jjajja ng'ate muhoozi naye ayagala kujja. In fact for us mwita muhoozi ne for us in Uganda our next president which is what little next that's what we when do we mean for us we no longer call him muhoozi it's my name our next president. Kati kankubuulire sayo tewaliiwo wano mu Uganda amanyi president yaddawo amba gwe tomanyi yo okukyeyagaliza okukyeyagaliza okugenda mu maaso buli kampu ekola kuba ne mu first form temuli mu kamfumba buli kampu ekola naffe tukola common man's party netemanya dda tewali ani munyagwa tewaliiwo amanyi kyekidda tewaliwo amanyi naawe tomanya kankubuulire Jjajja munyagwa tanatuuka kuwangula ani Jjajja mukalulu k'abaategese tosobola kakati Jjajja kalikubuulire ekisooka 3 tulinayo don't confirm bintu yoto bigirwa oni jate jona nso kuntisa tisa eno shopose kwa kunti atuvuge eki etando ku generator si yekumi ona yaja kuba wa nkaga mwezi ngayisaawo fakita zigenda okubeerawo ndala nze naawe tujja kuba twambuse nafu olwo tuli ba musajja mukulu yongerako 10 mbandi mu 5 mu 8 tuli ba musajja mukulu abaliwo mu ggwanga kati speeding eri eno wansi Uganda wange
kalanga oli wala kulabanga ekintu kikuli wala kiyingira ddi. Imagine okwongeramu 10 olaba ofuse musajja mukulu baanalisi wano abatula ku kantu banaaba balala ng'oweddeko. So you have the time is now to do what? Obudde bw'okola polisi bwowe Era ffe obudde bw'ebyobufuzi bwe buno si bino ebyoku because you are far from power. But no one With your competent you are very far from power. kituufu Get close. naye ne Nankanyi ne nani ono ne Munangagwa yava Senegal komawo kikwata So yagala kubanga yava Senegal. Bintu byapenize wano mu South Africa ebyenjawulo. Buli nsi ya Africa eina style yayo. so kirungi kikyolaba mupyeru kubitambula kubanga ebyo n'obyogedde tubulidde tuli ku katego jjajja atusuddeyo kutusiganziro tudibireeyo ekyo tasata understand ogambye atusuddeyo fetudibe tugawunye naye nga ate si ffe twagakoze twagagize. So what good thing do you see us doing? Ekirungi kyendaba bukyeru yo. It's now a group of people who talks about politics. Nze njagala nnyo okusanga omuntu ng'ayogera ku byobufuzi ng'ali interested. We are talking or we are doing politics? No, you are talking about politics, you are interested in the details, you are interested to succeed, to take over after General Museveni. Yes, so you are player, you are among the players we have in this country. That is it. That whole platform. Sobola okukola ki? Oluzungu luno olumanya ate lukaza diriba ti we are among the players. Obadde omanyi mukisawe mulimu mwekka. No, we are not among. We are the leading political players today. Anti The kyoba whole country is talking about us. anti kyoba omanya kiri kimu nti you are not alone in the field. Kumine NRM. Si yokka nsaagala weerabira ekigambo kye nkugamba Simon. Tewali amanyi. Oyinza nga tewali amanyi Nze nkubuulira nti ffe tuba tukugambye nti mwe wabweru Jajja. mugamba General Mukebi tugamba next president. Jajja agenda Oba wetegereza ebyobufuzi kati wulira ki? ye muhoozi ayerudde. You cannot prevent him in any way. Kati wulira ki? Jajja kanti kutuga mwana we ye gwazaala ng'ensi ekkiriza nti okay. Naye omanyi gwe bayita Atukwatemu. omuyekera. Obayita omuyekera omumanyi. Omuyekera omuntu gw'atatta yekka aliyo ye kennyini kwetta. Omuyekera si musiru taoperatinga nga mutujju. Mutujju aleeta kabomu wano n'afa nafu. Ate omuyekera tekisoboka. Omanyi omuyekera oyinza omunyumiza mbu yazaala omwana ali wali. Omuyekera tatunuulira struggle okusinga blood. Someyo. Okitegedde kakati kankubuulire jjajja yalina abaana toberangako n'abantu awo nga mikwano gyo nga obarespectinga n'okusinga barespectinga ina family yo family members babaayo kati abo bonna jjajja yabasuula ku kirikiti esineti exactly what you are doing constituting executive amagye ogabeera nago biki Mbabazi yabikola. There's nothing new. Mbabazi reported in the military. Mbabazi constituted the cabinet. Mbabazi constituted the RDC's list country-wide. Mbabazi nga bishafo zikolebwa mu police ng'ebyo byonna bimala from nothing. Where is he? Fronasa wa Fronasa. Nga Muhoozi azaalibwa buzaalibwa 72 73. Ali luto. Yamuwaako pawe eyo yonna ne ajja exercise.
kakati wesunge ng'olekamuko ekigere ekimusooka ogire bwoti. Don't joke with a crocodile when your two legs are still in the water. You don't joke with it. Okumwa okuleka emabega oyinza okusinzira kuba kuno kisobola okubakirayo. Kitagana okusaba. Ye Bukenya sijja mwogerako because ye yali yayogerako nga tabitegeera. Ebya power. So kati eyo method empya ya kutiisatiisa ya kukanga. You know what where I differ with you. Oyagala kulowooza nti bannayuganda bonna balabanga muhoozi byakola. You are forgetting that there is a substantial number of people including airlines alaga nti oba mukambwe kale bannayuganda basussa akikwatemu. And I'm telling you because I interact with the boss people. Abatabona baga majority baga omwana oyo atukwatemu. Yajja asusse omwana oyo atukwatemu. Take opinion call. Muno. Tekeka amannya. Neryange liteeke. Ngamba. Erinnya oyangandimu. Ate kati kuweteekamu goli byabakamu. Teekamu jjajja. Tekemu General Mbuke. Tekemu Kyagulanyi. Tekemu Munyagwa. Kola bataano n'ebigiro. Era opinion poll nga bwayogere ku Inside Out on SMN News yugi bwentyo bwenjogedde. Bw'obanga toliwakuba mazima naye nti waliwo omukisa gw'okukyusa akikwatamu. Kusigala ne jjajja. Bwegiteekemu okuleeta Kyagulanyi. Ofuna Munyagwa. Ofuna Muhoozi Kainerugaba. N'ebigirwa. Bawa amazima. Ayogera nti waakiri akwatemu. Because when you tell me that people are saying waakiri jjajja, then it contradicts the sound, the voices we are hearing. You seem to be having some semi-power, but even that semi-power you have, because I asked you to get within the shortest time. And that time is enough for you to judge. Not Simuzija wa PK. PK ina kabila pili. Oyinza okujja omuntu avuga sisi 12 ojja omugerage n'avuga sisi kakaaga 7 kakaaga 3 tekisoboka. Sisi 12 maaka tu wano kakaaga 3 bina tribe 5 munya mwagala ku applying ebikola wali tribe 2. Anyway, the Inside Out, SMN News, Regional Moses Bigirwa wetuli bwatyo kwegamba kati tesobola koma. Tesobola koma kati yafuuka dozi buli wiiki onkwatamu nonyiga. Buulidde nze tukwagali mutwalire ati byebimu ku byo obwedda bye twogeraku ate bitya. Olw'okuba twogedde investment biki bikya yamukwasiza poliisi n'ayingira kooti kati ali mulaga omutwalira jjanja. Bamumye bbeero twakiri yaga nti bbeero kale ekizibu kujjanjabwa agende emulaga. Ekyo tewaliwo kyaliwo omuntu awakanya tigundi takwatibwako. And that was not the debate of the population. The debate was the process. If Lukwago is an accused, is a criminal, nga ya committing emisango emituufu amateeka gajjamula. But process mwambaza pampa okoze otya yakafuka emirundi yena pampa nze zimpweddeko muwadde police. That kind of language, my friend. Chicho obogezaako communicating okuma omuliro mu bantu. That is inciting violence, I'm telling you. Because leader ena ne bwaba munafunafu era mwafuna omukisa nti opposition yawo tetunategeera how we prepare to engage the government. Otherwise bwe muna society yeteeseteese government tesula. Kirabanga kyangu ekyo. Nkugambye era
nkugambye advantage mwine eringi to have a weak opposition. Ni it's an advantage on your side. Era nze bwe naleesa amagezi ku ludda oluvuganya agatujja wano tugatuze wala nanangiriza okulaba bannange baddamu okwebuzaamu singambawo mikono jjajjajja amangu ago baseeseetuse nyoza ekyalukwago kyabagasi kyesimanya bakati bwe bwamaze okuvanga nze mbagamba ensonga emu to stop this kind of business we need to build the capacity, our own capacity. Which capacity? Buli mubaka genda ozimba obusobozi ku constituency eyo getugamba nti tukukumye ewuwo n'oli n'akukuma ewuwe n'oli n'akukuma ewuwe n'oli nekwaka mulabe naffe ne tumusitretching nga naye bwasitretchinze kubanga Besigye ali munda bawaiso bali munda waga bangedde abegaseeko Kyagulanyi ekizayo Ssemujju naye okudda n'obutadda oli agavuye Kampala tegamusanyusa okibulidde. That is stretching oludda oluvuganya naye yeetaaga omusitretching. Naye nagenza okulaba nga njogedde kinene nnyo watumye omulimu munene wagitegedde mulimu munene nnyo wamaze n'okitegeera batandise okwebuza zimpe ziwere 10 sijja zikuwa otegedde bye nategeere. Are you part of us? You are not part of us. Part of you. Why am I here with you? I am part of you. You are here as a moderator. Yes, me part of Era buli lw'okubaganya ebirowoozo mu show yaffe abantu obamenye. But I'm also in the police space for that. We are together. Kyogenda okukola engeri gyolinayo show zo toyogera weka. You are not kind. Mbaliriza. Yongere bakuwe. Kyogere kyoberamu weka. Onfumulanga ebigambo byonna obimalayo. Wano n'oleka abantu ne bawulira ensonga za Lezeboli ndekaze nkute ng'omalize bannamateeka bali mu kwekalakasa leero. Uganda Law Society tunagiyingira naye mu kwekalakasa okuwakanya ebiriwo. What's your say on that? To wind up in a few minutes. Capacity nze siagenda mu kwekalakasa kwonna utali structured. What do you mean capacity? Divided capacity man. Capacity. Isema kadde kikyatakoze because is a first leader okuleadingira ebweru naye ng'aleadinga ekintu ekitambula. Kituufu. Is unique. Kati Uganda Law Society era ejja kubeera nga abatakisi bekalakasa wali nga kuola abakatale n'abakeedi bo bali bulungi. Tegete. Kati mwende mukibeeramu ku olwo nebabagira bwe bati nabakafika wali. We need a coordinated move. Law Society is to say Be coordinating. and it is our responsibility as oludda oluvuganya. Kano kawandiika okamalire bwe tumalize ekibuuzo kikipa. Oli ku SML News era programu yaffe The Inside Out ne General Moses Bigirwa ensonga bw'atyo bw'aziraba buli kiseera abana ebipya byayiga ne byayongerako. General Moses Bigirwa Secretary General wa Common Man's Party alaba ng'etambula ezitowa okusinga Patriotic League of Uganda. Imagine a political party ebyo byonna bye muwulira mwogera is just because of simply a pressure group. What if that pressure group with good preparation transits into a political party? The same way NOP resulted from the People's Power Movement. The People's Power Movement looked strong and all inclusive until when it somersaulted into something. We have today as a national platform. So sincerely, Bigirwa ansanyusa because it recognizes that the fast growing influence role of NU or PROU is because of a weak or no opposition. This is what we have said over time.
When you say there is no opposition in Uganda, the Ugandans are quick to tell you, we are there. Now he realizes that because they are not there, why would Museveni not create his own opposition within opposition if given chance? Wabanga yakirina nga bateeka okuba nakyo tebakirina. General Moses Kigiro nga tumaliza naye ndowooza era sijja mumuganya butayogera ku kyakubanga Piero yueno gyalabanga nafu emuleta leader of opposition. And I can tell you, when Muhoozi says something, the only difference between Muhoozi and other people is going to be that kyamenti akikola takyogera, kyayogera akikola, aleeta new leader of opposition. Abantu nkuwulira agali mu bantu bamuwagira akikole. Abantu mpulidde omusajja wa boodabooda nvuze okuntuusa wano wooli ngaga nti olabye abasajja bwe bakola kati akalu k'ekalangala twakafiiriddwa. Nze kennyini acting as a devil observer nga nti no akalu ako baakabina teri kye babbye. Omukulu engeri gy'ataliwo ye kennyini mwana Bobi engeri gy'abantu bano baleka mu kintu balina mu buzanyo bwingi ate oyo Ssenyonyi yayongedde okutta ekintu kya this is a boda man. Era musabye erinnya lye ngambye era Kiddube sayedde mwampanga ndipanga ku stage ye Busaabala kandi ekyo kalangala tebaatubbye engeri gye tukuttemu ekintu yennyini engeri y'omusajja oli yenyi gy'ataliwo naye oli ye mugezi taliwo wano yaleka mu kintu oyo kundi gye yatukubisiza akalulu. So Muhoozi aleeta leader of opposition because there is a factual. Muhoozi aleeta leader of opposition. In terms of publicity, in terms of political publicity and whatever, it is negative. Okay? But in terms of power and its consequences, wange yole ya ndala kikolera ffe naze ngenda muwagira ku ekyo kikolera mulala ab'oludda oluvugende kubanga ezimu ku ofiisi ziyambye jjajja sanitize the politics to show a democratic picture the office of the leader of opposition. Ezimu ku ofiisi eziyambye jjajja kumenyaamenya oludda oluvuganya n'asigala ye ng'atambula ye ofiisi ye. Kati nze revolutionalist bwe ndabanga evaawo eggwamu supu eggwerewo ddala era ereme kubeera kuddamu kufuuka nsonga ngamba nti jjajja anyambye anzigirawo kino kubanga ofiisi eyo tese ludda luvuganya wo. Maybe nze mukyembuusa ngamba office ya leader of opposition terina kiyamba opposition. That's what you're saying. Kizampa okuba okwo byenkunnyonnyola oyinza okuba tobitegedde mangu. Ofiisi esinze okutta ebyobufuzi byaffe ye y'oludda oluvuganya. Kakati lwandimbuuziza nti etya kusinga okuwakanya. Ekisooka ofiisi eyo buli agibeeramu aba tayagala gifa era mu kumugjamu bamugjamu ng'ebagoba omwana mu bbeena mulateekawo kaabo era bw'aba ageeta bw'ati agenda kukola kibiina ekyabaddemu akigyeko ku kitundutundu ekitegedde Willy Kiiza yakola naye mwenti alimu enti buuga n'akola kukiwulire nandala yasigaza katundu n'abakoba mwenda bwebadde wapula ogutu wuuyo azimba PFF away from FDC. Baratigo ye yasiri yali musajja mukulu lwaki tiyali aggressive because he was on demand. Ayingira retirement ye n'agamba kangende mu academic life byobufuzi kamikole ki kamikendeze. The office was to divide the opposition in politics.
office tebakoledde oba kirimu byenjogera weebiri tebiriwo weebiri naye maybe Ssenyonyi gw'otayagala office terina kyeba sinabyogera ku Ssenyonyi wadde reference nkadde nga ne Ssenyonyi bwe yaddira mu bigere naye yagivaamu agenda kukola kibiina Ssenyonyi olwaleero era NUP bwe mulikolinga akola ekibiina olwo otegeera nti Ssenyonyi tayagalagako kyakulayo olwaleero office ebawa mugaati mu budget ya Uganda Prime Minister alina 4.5 billion mwe mulina 4.2 ekyo kyennyini size ezivaayo ne zibayambako nebyeziango butinalio tena kyeyina nezivaayo because mwena share nezikola international cake namwe mujja anti nezikola ki nezitraining abalwanyi nezigula byakulwanyisa nezikola ki eyo office omulimu gwayo is to destroy leaders and to destroy political parties. I've given you the authorities, not one, not two. What do you want else? Nze nga revolutionaries jjajja bw'anyamba n'anyigira eppeesa ly'ofiisi nevaawo banakyusa giremu negwamu amaanyi nga terina makulu kubanga okugijjawo 100% ayinza okuta kyekyalibadde ekituufu naye abalabi bona abakwagala bwezimaku obamazeemu maanyi mbawa examples ezibaddewo as a result of that office wemba nimba ng'oli aŋŋamba nti olimbi Ssenyonyi namwogeddeko erinnya office gyotayagala office nkulaga ebivuddemu office eyo omulimu gwayo abagikutte kwegaggawaza buli yegaggawaza bwati abamusindikayo bazimba omutima lutawo ne lutandika lumaliriza ekibiina the inside out ne General Moses Bigirwa gwe tulinayo ku SML News Kafeero bakebedde abaana ku 25 nga mulimu bana naawe oli musajja azaala nga nze what's your view kyetumaliriza kutugenda ekintu kya Kafeero Mungwa Musaasi kisooka yayimba n'agamba nti abaana bamusiba olugogo biki aganya bona okuva emagombe yavuddeyo ekyokusala empaka ez'ababe n'abatali babe ekyo kyatuukire ekiyimbako ekyokubiri ku levu ya Kafeero obutamiivu bwe bwe yaliko n'omubiri gwe yali tasobola kuzaala baana 25 you know mudde yamala nnyo yali talina budde omuntu wanywa nnyo omwenge ate obwegaddanga bubula kubanga ekisooka tuba n'appetite erya mmere kitegeeza tuba na energy performinga those things so abaana ekyamazima si babe I have no doubt abalowooza nti Balamu Barugahara ayinza okuba nga yakiriiriddemu enguzi n'akikyusakyusa kati ate waliwo family member kyawe asobola okubribinga Balamu is a rich man bali bubi bali baavu beereere Balamu is a rich man ate oli yali client we wama yalimu ng'atandiikiriza yakulira kuoli nga kyotegeseemu Kafeero kitoola kati tayinza mulyaza amaanyi amugyeko abaana be yazaala aba afuna bungi so nze ndowooza ti vadikiti eyaweereddwa yabadde ntuufu kituufu nnyo abakyala okututiikiramu era waliwo omusango gwe tusomako eyo gwa famire gwali mu Amerika omukyala omwana yabanja maama we okumanya taata nga maze ofuna olugambo gamba eyo ti aliwo nga taata si ye taata si yeye namukuba mu mbugo manyi bali abazungu b'ebyabwe byamateeka tebiringa byaffe wano mu mwana agenda kutabukira akwate ejambiya ndaga taata kooti bagenda mu kooti nomerawo abasajja abalala bana abagereibwe omwana ne bayingira akaguli nga bapepeta nga teguli taata
omukazi n'akaaba amaziga n'agamba kati banange bantu bagenda kundaku nti koti ne mugamba kino kye tukola tuli ku future ya mwana ono si gwe ate nga gavumenti ya America tewali kye tukola ne tukomya mu nkugu tulina okonkuludinga disimata ddamu olowoozeeyo ku bantu baabalala n'alowooza yaaba daba kyokola omanyi ekitege yes ne babaleeta mu kooti ne bababebeta nga tekuli ati nkita kooti yo yagamba eno mata erina okutuuka ku logical conclusion kubanga ya America eba ekoleramu ne research awo engeri gye bagenda okuhandolingamu cases naye oludde oba oswadde wakasolo n'abasajja ekyo si nsonga ekikulu omwana ono ekikulu omwana ono okufuna taata we n'okufuna experience mu kumanaginga ebinaddako kyebasinga okwagalako kibula abakola research abasatu nga nabo tekuli taata wa mwana musango gwali gw'amaanyi nnyo ne guyunguma mu America eyo musaza ali e Florida kakati nemugamba ddamu olowoozeeyo nagamba wekitiibwa obulabuzi ekyamazima waliwo omusajja gwe negattako naye yafa ayinza okuba yoyo nga yafa nti yani bwana gundi nebagenda ne bapepeta famire eyo ne bapiikinga samples nga bano bwebakoze no picking samples wano tewali kipya wano tewali kipya mu Uganda tebakulimba ne bakola DNA ku mufu n'abaana n'omu ku baana be yazaala ne bagipikinga ne ku mwana oyo nga bebamu koti negamba taata we wuno yafa ne gukomaawo kuti wetumaliriza eyo lwaleero ebyobubuzi obimanyi ate oli musajja munyumya buli waoli oli batumaliza olwo abamu batwala bali bakebera nga nfudde nange ani gwetwala mu embarrassment eyo nga kati mukipo sisobola naye ebyo ebintu ebyo bikolebwa kuba ki bantu abo batabadde na budde naye nze obudde mbadde nabo obuzaala abaana bange mbadde nabo nze Simon Muyanga Lutaaya